lwa kirwadde ekya Covid-19 gegamu kwago getugenda okulaba essaawa eno yennyini nze Aida Nakazibule n'emembo mulungi tugenda soka tugalabe mbufunze tova ku Bukedde TV. Bino byabikula butikidde. Kitalo abasawo babiri abali ku ddaala lya Dokita bafudde ekirwadde kya Covid-19. Kitwenyamiza, kituluma era kitukanze ng'abasawo. Kanoni James Dungo amanyiddwa nga Kyapambalaasi afudde ekirwadde kya Covid-19. Enteekateeka z'okumuziika zitandise. Olwokutaano nga lumu essaawa 8. Pulezidenti Museveni atemye evvuunike ery'okukola oluguudo lw'e Busaabala abatuuze ne basanyuka. Abazigu basindiridde amasasi omukubi w'ebikonde Zebra Ssenyange mu kiro. Abatuuze baagala alipoota ku nfa ye. Otuwe ripoota tumanye nti n'omuntu waffe. Agabutikidde mu bujjuvu tugatandisa n'amawulire gannako egganga lifiiriddwa abasawo babiri olw'ekirwadde ekya Covid-19. Mu mbeera eno minisitule y'ebyobulamu erabudde bannansi okukomyawo okuliisa ebijanjaalo empiso wabula bagondere amateeka gonna agassibwawo ng'ebula ssaawa zokka tuyingire omwaka omujja 2021. Abasawo abafudde ekirwadde kya Covid-19 kuliko Dr. Charles Kigondongo n'abadde mukugu mu kuzaalisa abakyala era yeebuzibwa ku ndwadde z'ebitundu by'ekyama. Omulala afudde Dr. Fred Kikozi yakulirako eddwaliro erya gavumenti ery'abalwadde b'emitwe ebutabika. Okufa kw'abasawo bano bombi kukakasiddwa mu kiwandiiko ekifulumiziddwa akulira ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Nebyona ategeeza gavumenti bw'egenda okukwatagana n'abooluganda lw'abasawo bano okukola ku nteekateeka ez'okuziika. Enteekateeka weeziri naye ekyo nja kukireka kibeere ekyaba family bye bajja kuba nga batuwa guidance, naye tujja kulaba nga sekita tubeerawo n'abasawo baffe kubanga babadde ba muwendo nnyo kuffe nga sekita. Kyokka si abasawo bulijjo okubeera abeegendereza nga bakola ku balwadde okuwala okukwatibwa endwadde zaabwe. Okufiirwa abasawo ababiri abakugu kitegeeza abasawo baffe bonna abo bali mu kukola mu malwaliro gaffe n'aba malwaliro ga private balina okulaba nga babeera bulindaala nnyo kubanga kati omuwendo gw'abasawo abakakwatibwa ssenyiga omukambwe nga kuva outbreak bye yatandika gusuka mu bantu 10. Alabudde abantu okwongera amaanyi mu kwetangira ekirwadde kya Covid-19 abagoberera amateeka gonna agasibwawo gavumenti. Tukubiriza n'abo bali mu celebrations ez'okugalawo omwaka okulaba nga tetwenyigira mu mikoro esobola okuleetawo okusaasaana oba okusaasaana kw'ekirwadde. Amyuka akulira ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga Dr. Muhereza Mukozi ayogedde ku ddiba erireeteddwa oluvannyuma lw'okufa kw'abasawo bano. Kitalo nnyo okufiirwa abasawo baffe babiri, Dr. Kiggundu Charles abadde omuzaalisa omusawo w'abakyala nga tumanyiiko okulwanirira abakyala eddembe lyabwe. Okukanenyeza minisitule y'ebyobulamu ku mbeera y'abasawo mwe bakolera gye bafunira obujjanjabi nga balwadde. Imagine oba lowooza ku musawo ng'oyo akoledde eggwanga naye bw'aba ayagala kujjanjabibwa nga tasobola kufuna we bamujjanjabira. Kitwenyamiza, kituluma era kitukanze ng'abasawo bonna mu Uganda. Kitalo nnyo eky'abasawo bombaawo. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Kitalo nnyo kitalo ddala twongere okuteeka amateeka mu nkola. Abavubi Busaabala baloopedde omukulembeze w'eggwanga amagye agassibwa ku nnyanja agasusse okubaliisa akakanja. Pulezidenti n'abadde agenzeyo okutema evvuunike ery'okukola oluguudo olumaze emyaka n'ebisiibo nga balukozesa balya nfuufu. Pulezidenti Yoweri Museveni atemye evvuunike ery'okuzimba oluguudo lwa Najjanankumbi Busaabala ne yeebaza abantu abawadde ettaka okuluzimba nga tebasasuddwa.
oluguudo luno lulina obuwanvu wa kilomita 11 era nga lwakomenta obumbi bw'ensimbi za Uganda 258 nga lusuubirwa okugwa mu bbanga lya myaka 2. Allen Kajina akulira ekitongole kya UNRA akasiza Pulezidenti nti oluguudo luno lugenda kuyambako okukendeeza ne kukalipagano k'ebidduka. This road is to improve traffic flow in the city because Kampala is one of those cities that is completely choked with traffic, and also to ease connection to the trunk roads in the country. Ye minisita w'ebyentambula n'emirimu Gen. Edward Katumba Wamala ategeeza Pulezidenti nti oluguudo luno nga luzimbibwa ab'ebusaabala baakuweebwa emirimu. Aineso abavubuka basobole okufuna emirimu ku projekiti kuno kati wajja kuba kwekwasa abavubuka tebalina kye bakola. Lugenda kuzimbibwa nga lwa mulembe luteekebweko n'ettaawo ab'ebigere ku basaayiri Najjanankumbi nga contract yaweereddwa kampuni y'Abachina eya China State Construction Engineering Corporation. Naye njagala kubeebaza kubanga kirabika mulina mwoyo gwa ggwanga, mulina mwoyo gwa Uganda, kubanga Honorable Katumba ngambye nti obutafaanagana n'abantu abalala mwe mwaweereza ettaka ery'obwereere enguudo esobole okuyitawo. Museveni asuubiza abavubi nti baakuweebwa amaato n'obutimba ebiri ku mutindo basobola okukola awatali kwonoona nnyanja ng'akalulu kanaaba kawedde ab'amagye baakugibwa ne ku nnyanja olw'abavubi baweebwa obuvunaanyizibwa okugiddukanya mu ngeri etamenya mateeka. Katugenda kwafunira amaato ag'ebiragiro n'obutimba obw'ebiragiro. N'olwekyo temweraliikirira kasita ebyennyanja bibaawo entegeka y'okufunamu ekyobugagga awatali kwonoona tesobola kulema. Kyokka bategeeza nti yadde ab'amagye abamu mulimu abakola ensobi naye ate bayambyeko nnyo okutereeza ennyanja nkati n'empuuta zaakomawo era ng'eggwanga lyakuganyulwa kinene mu nnuuni z'empuuta kuba zirina akatali naddala mu ggwanga lya China. Bamuloopedde n'okusoomozebwa kw'ebyenjigiriza ne bamusaba abazimbira essomero lya siniya Busaabala. Mu kifo kino kye tulimu kyennyini twetaagamu essomero erya bonna basome erya senior secondary. Kati ebyessomero ebyo byangu, minisita ali wano Seninde agenda kukiwandiika nti ab'ebusaabala baagala essomero lya secondary. Avubuka olw'essanyu bayisizza ebivulu wakati mu kunyeenya kugaliba enjole. Robina Nantale yakusekedde guno ku Lwabukedde TV. Ebyo nga tubitadde ku mabbali mawulire amalala g'ennaku. Omukubi w'ebikonde Zebra Ssenyange amanyiddwa ennyo nga manda akubiddwa amasasi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ng'ettemu lino libadde kinyana mpindi nawale amakaage. Abantu baagala poliisi ebawe alipoota enzijuvu ku nfa y'omugenzi. Ettemu lino libadde bwayise mu divisioni ey'e Kawempe. Entiisa ebuutikidde abatuuze bwayise Katoogo mu zooni ya St Francis omukubi w'ebikonde Zebra Ssenyange Mando bw'akubiddwa amasasi agamutiddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Kigayibwa nti Ssenyange amasasi gamukubiddwa abasajja abadde bambadde obukookolo nga bamugye mu nnyumba ye nga mukyala we Jacqueline Masse Ssenyange n'omwana we banyonnyola. Ntuukawo basobola mutegeera feesi yembadde sigitegeera naye otuluyidde emikono gye bwe bati imanya nti eno muzeeyi wange netulina n'empale nga empale gyabaddemu era ng'alina migere nga bamukubye ebyasi nga waniino oluba baalwasizza eri ewange bawalampire bagweru nga ne bana abaana babaga mugulewo abalira era mbu bano baguddewo era esasa eryasoose baalikubidde eri saidi eri ewange nga bamulengedde nga awalampye. Emmotoka bakugamba emmotoka nga mukaaga nga zonna zijjudde abasirikale n'emmundu nga bazze kutta omuntu omu. Abasajja bazze abatamanyiddwa bali mu mmotoka ezitamanyiddwa bali mu byambalo bya poliisi balina emmundu ne bamukuba amasasi ne bamutta. Batusonyiwe bannaye abatutta batusonyiwe tetulina buzibu batutira bwere tetulina buzibu bino byansi tugenda kufa wena tubirekewo bino bya duniya. Abantu bamugeddeko ng'abadde alwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino n'okukwata ku bavubuka abalina ebitone. Era ye musajja abadde akugamba ebyemizannyo abadde abyagala nnyo ekigambo ky'ekimu eky'emizannyo oba bikonde oba budo oba ki buli kyamuzannyo wadde okimusangamu. Naye nga bambi agezezaako okukwata ku baana
abamu kati n'essaawa zino bali mitala w'amayanja. Tribe Mayanja omu ku booluganda lw'omugenzi ategeeza nga akawungeezi k'eggulayo ebyokwerinda baasiibye nga balawuna ekitundu kyabwe nga bakola ebikwekweto okunnyikiza ekiragiro kya kafyu ekintu ekyamewunyisiza kubanga ebitundu by'e Bwaise abantu babadde nga batambula ekiro. Kuba ffe twali tukyali awo nga tukyatudde awo emmanju nga ndi ku music wange tukuba waliwo eyasoose najja nga waleeya tulaba bwati uyatusewo naaweta n'atambula ndowooza ali ku bibi. Okusinziira ku batuuze ono si ye muntu asoose okuttibwa mu kitundu kino akati baagala ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Martin Okoth Ochola alagire basajja be okufulumya alipoota ku ttemuereza likolebwa. Bannaye tusaba poliisi vaayo ku mulundi guno ku mutuuze wange owe ripooti otuwe ripooti tumanye nti n'omuntu waffe ensonga emusizza yes tutegedde masasi egamusse naye ensonga ebadde bweti ne bweti ebisosonkole by'amasasi babitutte. Omulambo gujiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago oluvannyuma gye gujiddwa ne guleetebwa e Lugogo bannabyabyamizannyo gukubako eriiso evvannyuma eno gye basuubira okugujja gutwalibwa abakawo e Bwaise. Josephine Lunkuse ne Godfrey Katongole be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Sojaman yatugenda kuzitegeeza afande kitalo nnyo kitaludde lutusasidde nnyo ab'eŋŋanda n'ab'emikono ate ekkanisa ya Uganda ekeeredde mu kiyongobera oluvannyuma olw'okufuna amawulire g'okufa okwa Canon James Dungo amanyiddwa ennyo nga Kyapambalaasi. Ono ajjuka ennyo olw'omulimu gwe ogw'okutabula eddagala erikakkanya obulumi erya Kyapambalaasi. Amawulire g'okufa kwa Canon James Dungo amanyiddwa nga Kyapambalaasi gakedde kusaasaanira ggwanga era abakungubazi ne bagenda mu maka gasangibwa e Nateete Lungojja. Abamu ku bazze kwe kubadde Ssaabaddinko ne Nateete Bike Buwembo omulabirizi w'emityana ya Wumula Danstan Bukenya Lozias Mukase yeesimbyewo okuvuganya ekifo ky'omubaka wa Lwaga South n'abalala. Kitegerekese ng'omugenzi alamira omulabirizi ya Wumula Bukenya okulemberamu enteekateeka z'okuziika era ng'olutuuse atuuzizza olukiiko olw'amangu me basaliddewo omugenzi aziikibwe ku Lwokutaano lwa wiiki eno okwosa enkya. okuziika Kanoni ono kujja kubeera Busega Martyrs Church ku Lwokutaano nga lumu essaawa 8. Ayogedde ku mugenzi ng'abadde ow'amaanyi ng'ekkanisa ya Uganda egenda kumusubwa nnyo. Omulabirizi Bukenya abikidde abagundiivu mu Bwakabaka. Baganda b'omugenzi abenyimba okusinga tulina abalabirizi ba Buganda. Ye Lozias Mukasa musiimye olw'okubeera omusaale mu kuzimba ekkanisa y'e Busega. Bwe tulaba abantu ng'abo ne babeera nga batambula mu bavubuka ne babuulira engeri gye badde nti basobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe ate n'okulaakulanya ebitundu mwe bali, nsuubira kye kyandibadde ekimu ekikolebwa eggwanga Uganda n'abakulembeze bonna. Omugenzi yateeka entaana ye saabuna ya mukazi we yafa omwaka guno. Entaana zino zaazimbibwa ku kkanisa ya Martyrs Church e Busega nga zaazimbibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'e12 mu mwaka gwa 2024. Omu ku bamulekwa ayogedde ku bulwadde obuzze busumbwa kitaabwe era ng'ategeeza nti bakutwala mu maaso emirimu gy'omugenzi. Muzeeyi bamukebera ng'ayinamu pneumonia kiki bamukebera nga obuzibu buli kukussa. Tukkiriza Katonda nti tujja kusigala emirimu tugitambuza. Ssaabaddinko Bike Buwembo ayogedde ku mugenzi ng'abadde ayagala eddiini ye nga n'omulimu gwe yasembeyo okugikolera gwabadde gwa kusiba amayinja agamanyiddwa nga tiles munda mu kkanisa. Era twewuunya n'okwebaza Katonda nti ebbanga eriyise ekisa ky'amakungula yatambula kumpi amakanisa gonna agali wano mu Busaabaddikoni agenda awaayo amakungula gendooza omwoyo mutuufu ng'ayogera naye. Alambisa enteekateeka ez'okusibula omugenzi nga bwe zigenda okutambula omuli okusabira omwoyo gwe ku kkanisa eno kyokka ng'omubiri tegugenda kuleetebwa olw'obulwadde bwe yafudde. Ku lunaku lw'enkya olwokuna ng'ennaku z'omwezi 31 ku saa 8 tunaabeera n'okusaba mu kkanisa ya Martyrs Church e Nateete Makaayi kubanga Kanoni ekkanisa eyo embadde nnyo ku mwoyo. Oluvannyuma jjagalamizibwa mu kifo abagalamizibwa mukyala we Ruth Nambwere Ddungu era nga wali entaana wasangidde abagenda mu maaso n'okuyoyota ekifo kino nga nabo bamwogeddeko. Kanoni James Ddungu azaakola emirimu egy'enjawulo nga yaweerezaako n'Obwakabaka era ng'omulimu ogwasinga okumuyitimusa gwe gw'okutabula eddagala eryakyaka ennyo erya Kyapambalaasi eryakkakkanyanga obulumi. Abudu Muwonge yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.